Annange ng'oyagala okutunda products ez'enjawulo funa brand ez'akabi 2 oba 3 oba 5 basayininge bateeke mu competition basobole okuba nti oba oliawo bakolera ekigasa. Ndaba Shiba atunda amata ga Jessa ku social media okufa obufi. Ndaba Rema n'amakulu akikola. Ndaba musajja mukulu amanyikiddwa nga Bulijita King Kong, Fresh Boy, musajja mukulu amanyikidwa nga musajja mukulu amanyikidwa nga Fik Famaika akikola ekintu kye kimu. Competition ya Jessa naye nga eri mu bakyala babiri, Rema ne Shiba. Waliwo beboogedde yadde ngate nekyali waffe amanyikidwa nga Spice Diana naye ali mu kugezaako kuba nti atembeya n'okupushinga brand emanyikidwa nga Lato Mirik. Bino bye tugenda okuba nti tukutuusaako mpola mpola. Why Rema and Shiba bali mu competition? Ye lwaki Shiba asazeewo okuba nti afiira ku Jessa okusinga ebintu ebirala byonna byabadde byalina oba business endala zonna zabadde atambuza? Tulaba Rema Jessa buli yakwata ku Jessa brand etandise okutambula. Waliwo amazzi gabali bakwasa bebekulu agamanyikidwa nga Hemawota gakona. Rema olwamuleta nga brand ambassador gagenda mu maaso n'okuba nti gatambula. Tukwaniriza mpola mpola ku mukutu gwaffe omuganzi ogumanyikiddwa nga Uganda mukamuli amanya n'eddoboozi bampita Ntambi Jimso Rich Boy Maxudi Junior. Webale kuba nti otambula nange, webale kuba nti osubscribinga gwe yasubscribinga atannaba nkugamba nti genda kati bwe tuva wano subscribinga kikole nakati kikole kati otekeko n'ekide tusobole okuba nti tutambula ffenna weeyunge ku family ennene. Munnayuganda ali mu Uganda ebweru gwanga kutumiddeko kugamba nti respect still nkwagala nnyo mpola mpola oli wa kitiibwa oli wa muwendo era nga yensonga lwaki nasalawo okuba nti nkuweereza. Bannange muzikirize ngende ku nsonga ezatulese olunaku lwaleero. Rema n'amakula ne Shiba Karungi Samari Shiba Karungi Samari ne Rema n'amakula bali mu competition yaki bye tugenda okuba nti tukutuusaako. Now Rema yasooka kubeera brand ambassador wa Jessa era ng'emirimu gya Rema okufuuka brand ambassador wa Jessa akyasobola okuleeta eno company mu bantu. Rema yasobola okuba nti atutimba ka company eno okuba nti agipromotinga ku social media ez'enjawulo okuli Twitter, Instagram kugata ne Facebook y'Abannayuganda gye basinga okuba nti bategeera obulungi. Rema ebiseera ebisinga agamba ne bw'aba ng'ali ku interview agamba nti akasusu n'akanyiriro kaliko bintu bibiri. Kanyiriro ka oba maanyi Holy Water wa musajja mukulu amanyikiddwa nga Dr. Mza Sebunya kugata n'amata ga Jessa mpola mpola recent yakagattako Hemawota. So kati kikulaga nti Rema n'amakula oba lya brand eno ageze mu maaso n'okuba nti agipushinga. Recently company ya Jessa yagenda mu maaso n'okuba nti renewing contract ya Rema n'amakula. Bagenda mu maaso n'okuba nti bagirenewinga era nga bingi ebyasooka okwogerwa nga bagamba oba oliawo Rema biti naye ng'ate basobola okuba nti bagirenewinga. Rema yatandikirawo nga bakarenewinga contract okusobola okuba nti apushinga kye bayita brand Jessa. Basobola okugenda mu maaso ne basayininga abayimbi abalala babiri ab'amaanyi okuli Shiba Karungi ne Fik Famaika. Onono Fik Famaika bagenda mu maaso n'okuba nti bakozesa akayimba ka Bulijita ne bakakolamu advert era nga akayimba kano wulira advert tekakyali Bulijita wabula buli Jessa. Ekitegeeza nti Fik Famaika yatandikirawo okukola omulimu y'omu ku bavubuka oba olyawo abato bantu Bannayuganda basinga okuba nti bakkiriza mu especially abavubuka abagoberera abayimbi nti King Kong Walker Shafik aka Fik Famaika alina following buli omu gye yeetaaga agenda mu maaso n'okuba nti apushinga. Now Shiba yabegattako. Shiba naye okubegattako yagenda mu maaso n'okuba nti atandikirawo emirimu gye naye ng'ennaku zino Shiba alemezaamu nnyo. Kimu bibiri Jessa era nga Jessa yafuuka Jessa. Singa bitusanze mu biseera bya politics abaana baali baleetedde bano nti bagamba nti tuli mu struggle mutuleeta Jessa mutukuba amata naye ng'ate si kyekikulu. Competition y'amaanyi wakati wa Rema kugatta Shiba Karungi bonna nno bakolera ki? Bakolera kawogo era nga si kibi okuba nti oba oliawo bapushinga. Ennaku zino brand zigenda mu maaso n'okuba nti zeesiga abakyala okusinga abaami nga bwe kyali. Radiant yatwala Lydia Jasmine, Lato Club Pirisna kugata Cash what?
cash something yekola transaction ya sente yagenda mu maaso nokuba nti ekola ne Spice Diana Lato Mirik mpola Shiba Kalungi Jessa amutute Rema afunye endorsement zetabu 2 yes Semaota kogata Jessa Mirik yes compared to emyaka ejayita nti abayimbi abavubuka balinga bankizo mu kupromotinga brand okujjako mimbi afuna chance okola influence yali Juliana ebisala bya kabiriti mu 2004 mpola nga kabiriti mchenekeno kumaso kuba tejireta Juliana yasobola kufuna chances ezo then later Eagles production nayenga era mwalimu abasajja abanje okusinga abakyala sono lwecho abakyala ebisere ebyo tebafuna mukisa enaku zino companies esiganyo brand ez'abakyala mpola especially nga tokunama bakonye respect Bapita Ntambi Chimso Rich Boy Max Sudi Junior akatuje mpola